Isingo obukulu nti engeri gye bamukuttemu yesingo tuluma tetunaba kumanya wawaali obulamu bwe bwennyini tulabye ddala buli matikka nenale mu generali kubanga ye muntu abadde atukwatiridde nga wano Masaka ne bw'otunuulira embeera gy'ayiseemu omuntu ow'amaanyi akwatiddwa bw'atyo kitumalamu amaanyi naye ke tusabe abe ng'akyali mulamu kwe kusaba kwaffe ate tumanye ne wawaali. Baba kibatukusizaako enkwata gye bakuttemu onalebo waffe yabadde enzibu nnyo kubanga batuuse okukubamu amasasi omanyi omukwatanga wategeeza nti Emito wange awambiddwa amagye ga UPDF, awambiddwa amagye aga UPDF nga gali mu drone enamba UA 857 eggi emuwambidde ku hoteri gye bayita Brovard. Hoteri Brovard bawambidde mukyala wange njagala okutwala omukisa guno okubira omulanga eri pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni nti omulwanyi we ow'e Masaka yajjayo wiini ng'ate era baali bagibbye, awambiddwa bamafiya era abaali baagala okumubbako wiini eyo. Njagala okusaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera kuba amawulire gamutuusibwako. Abalwanyi be balinnyirirwa, abantu ba wansi be tuli nabo olunaku luno olwaleero basanyufu nnyo nti badde bafunye omubaka agenda okubasakira okuva mu gavumenti y'Ossebo. Abantu bano ye yabazza mu byobufuzi nga bamuyinamu essuubi dingi, nojja n'obayamba akalulu kaabwe n'okanunula. Naye Oweekitiibwa Pulezidenti, twali tugumidde ku ggwe ng'emitima gyaffe gitandise okukyuka. Abantu bano bonna abasinga baakyuka nga bagumidde ku ggwe ng'essuubi baliyinamu ggwe. Naye ebintu by'okuwagira ekibiina ky'NRM abantu baali babyenenya, ng'ekibyenenya bamafiya bangi ate tebagambwako. Oli bw'avaayo n'aboogerako ne tujja ne twetooloola ekibuga. Yabadde anaatera okumaliza kuba yabadde mu ssaawa emu kitundu, nakkirira ne tudda ku Boulevard, Saidi ku Boulevard ng'agenda kugenda Katwe, ave Katwe adde ewuwe. Naye bwe twatuuse ku Boulevard emmotoka yatuvudde Kyengulu
nejja ya drone abasajja babadde basajja bana n'ayagala abesimatuke ku adduka ayingire mu Hotel Boulevard ne bamusika kuba n'engato yewe yagwiridde omusajja yamusise enviiri mu kumusika enviiri n'agwa wansi n'amusamba n'amusotta ne baddamu ne bamusitula nga waliwo yabadde agudde oluggi olwedde ng'oluggi luggule n'amuyingiza mu mmotoka munda olwamuyingiza mu mmotoka munda ne baddamu ne basibawo emmotoka n'eddamu nekkirira ffe gye twabadde tuva gye yakoze eki gye yazze naye mu kaseera ako nga tukyali mu kujaganya twabadde tukyali mu bijaguzo byaffe nga tutuuse ku Hotel Boulevard nga twambuka tutuuke ku kkubo eridda Kato ku Liberation Square ne tusalibwako emmotoka drone nga ya white mu kala. Emmotoka eno yetusazeeko nesalako emmotoka omawadde Honorable Justin Nammere ne muvaamu abantu nga bambadde ebintu ebifaananyiza uniform z'amagye ga UPDF n'ababadde mu ssaati enjeru nga bakutte emmundu era ne bateekawo resistance ne balwana ne Honorable Justin Nammere Nsubuga ne bamuyingiza mu drone gye babadde bavuga era n'omukuumi we ne bamutwalirako eyabadde amukuuma ate ne omwami we papa ne bamukubamu kaawo naye ne yeerwanako yina abasimatuka n'abaddukako bamukutte bubi nnyo omukuba ne bamukuba kubanga n'omujaasi omu yamusisa enviiri n'amukuba ku mmotoka ne bamuyisaamu oluyi obukyala ng'ate abamukuba magye aga UPDF ge tweyagaliramu kubanga tumanyi gali mu gavumenti ya President Museveni ne gamuyisa bubi ng'ate gayisa obubi omuntu wa NRM ali mu buyinza ng'ali mu kibiina ekiri mu buyinza ne bamutwala ng'omuntu omuki omutujju. Abamukutte babadde ebyambalo by'amadowadowa ebyamagye ebyambalo by'amadowadowa ebyo ebyamagye be bamukutte naye ne bakuba n'amasasi 5 kuba bamukuba amasasi aga 5 fe twaddukidde kibi nnyo omuntu okubanga wabadde osobola omuyita nga wabadde osobola omukubira essimu oba wabadde omwetaaga tewali Honorable Justin Nammere yabadde asobola gaana kujja naye kikwewuunyisa nti omuntu omuvulunga n'omukuba omukyala n'omusika enviiri mu balonzi be NRM eragawa ekifaananyi kya NRM kyemuzimbe kiki ffe nga ffe abamu tugenda kweyongera okutya n'aba NRM abalala kubanga omuntu wa NRM ow'amaanyi mu Masaka nga yabadde agikwatiridde nga n'eddoboozi lya Masaka mfwe abasinga tutandise okubanga tuula mulaalo olwa Honorable Justin Nammere tuula nga tufunye okutya kungi tufunye nga tutiira ddala olw'ensonga nti Honorable Justin Nammere olaba mukutte bwe batyo ani wa NRM agenda okuddamu okwambala essaati eya yero ekibuga kyemumanyi kyetujja mu mannyo g'ensege mukimanyi bulungi nti abantu ba opposition babadde bakola emisa naye nga temubakwata bwe batyo nga ba NRM. So ffe nga bannamasaka twenyumiriza nnyo mu Honorable Justin Nammere Nsubuga kuba akaseera akatini kabadde amaze nga ye mubaka waffe abadde aleese enkulaakulana nnyingi gamba ng'ebyobulimi emmwanyi azigabye abantu abawadde amazzi amayonjo ng'ayita mu kubazimbira bowa all n'enzizi so kati ffe nga bannamasaka tuba tuminamu essuubi ddene nnyo nti ebbanga lyagenda okubeerawo nga woman MP abadde agenda kukyusa mu butuufu ajjayo ekifaananyi eky'omubaka akiikirira ekitundu kye. Nsaba kusaba President Museveni General Muhoozi Kainerugaba abantu abatutte Honorable Justin Nammere babadde embyambalo ebyo by'okwerinda nga balina n'emmundu kuba n'omukuumi we bamutadde gun point ne bamujjako emmundu ye ne bamutwala kizibu nnyo omuntu wa bulijjo civilian okujja ku musirikale emmundu olw'okuba nti twatunuulidde nti byokwerinda naye ate poliisi yaffe eriranyeewo twagenze ku CPS bo tebamanyi na wawaali twagala kumanya wawaali ekisinga obukulu twagala kumanya ali atya wawaali kubanga security bwe bayemuyina era naye etubuulire eveeyo ebe nga nnambulukufu nti ffe tumulina ali mikono mituufu. So kyetusaba security y'eggwanga Uganda ffe nga bannamasaka wamu n'eggwanga tusaba baveeyo batubuulye Honorable Justin Nammere wawaali kuba n'abafamire ye bonna beeraliikirivu naddala okutandikira ku mwami we gwe bamugye mu ngalo embeera eno mututaase tumanye wawaali ne balooya be bandyetaze okwogerako ne client waabwe singa abanga ali mikono za security tulabe batya bwayambibwa n'ennyiike endala tuli ku mitima engeri abantu ba drone bano abakulu abajjidde mu drone gye bakuttemu omubaka waffe mu butuufu yabadde emutyoboola ng'omuntu kuba omuntu ali ku level ya MP ne bandi muyise ewantu bonna ne bamuwa samoni yabadde asobola okutuukawo naye abantu abamukutte bonna babadde baami bali mu kukwata mukyala tetuli safe yadde nakatini nti oba n'embeera gy'alimu nnungi kyadde kyantiisa nnyo okukwata omubaka
ne bakuba amasasi mu bbanga ng'ate abantu be bakubamu amasasi tekuliko wadde alina akasaale wadde omuggo. Ekintu ekyo kyokka nga ffe balwana nabo twambadde bwambazizi ovulo zaffe, twambadde t-shirt era nga tetulina nekiyinza kuzzaako. Zero nenga bamukutte ng'ali ku main atambula, naye tulinze ebitongole by'okwerinda ekitongole ekimuyina kive kitubulire kyekimuyina nekyamukwasizza abantu bwa Uganda oba b'ekibuga Masaka bategeere ekituufu ekyamukwasizza. Naye ku byamukwasizza nange mu maaso bwe mba ndaba mbirabako nankubadde saategedde, naye byamukwasizza nsobola obbiraba. Abadde avuma abakulembeze ku level ez'owaggulu. Joli Abulamu yavumye Secretary General Piero Yu, ate bw'avuma Secretary wa Piero Yu aba avumye General Muhoozi chairman w'ekibiina. N'olwekyo tusaba abakulembeze abali ku ddala ly'omubaka wa Parliament mwese ng'ababaka ba Parliament mugane kweyisa nga babbuloga. Okuva lwe yakwatiddwa sinnaba kufunayo mawulire matereevu nsonga ki omukwasizza. Kati nze nga akulira ebyokwerinda nkyalinda nfune statement ey'oyo oba ekitongole ekikuumaddembe ekyamukutte, then nange ndyoke mbeereko nekyenjogera, naye nkubiriza Bannamasaka tusigale nga tuli bakkakkamu nga bwe tulindirira okufuna ensonga ki eyakwasizza omubaka waffe.